do you expect in paradise? Queen Lee. Queen Lee. Pull. Unajua mtele makaimba karema na makula. Konna. Kuwanga hizo kuwalo utata. Ojiro sigara wa chas kuwa. Kama beti je wadoga. Nenda sofa jangu. Okay. Paradise nege na kwenye monoji mulira. Nze kukama lero tuli ku paradise ndicho mugambi otia. DJ tawulite. DJ kaimba kimbusabi. Ladies and gentlemen, watch it. Uyo. Mama tulizozwe. Ladies and gentlemen. Mama wewe ali kunyuma. Owa kasamuzi kafananye mu ekitete. Anti chovolaba. Olwokuba nti samuzi esimye noyambala ku kala zaayo. Nesoke kusimba ekirabo. Ulize ko linnya lye. Lwaki si ati mbuza nkwasa microphone ziri bbiri. Evelyn Namulondo. Akuzanyiranga mu MG. Eva Warema. Yeah. Kati ate mu paradise. Mu paradise bampise Helen. Helen. Helen Wani. What? DJ, taka kaiba karema kala. Linako DJ sokolindako. Justin Baz. Onteke dotya. Obadde oyagala yayite Eve Wani. Wa paradise. Wa paradise. Tomuzizaako ku DJ kaiba karema kala okaina wao. Rema na magula. Tajja kuvanga tukakubye. Tajja atayina ne bakwina aba DJ tuwaka ibaga Rema oge bwatu siyoni. Wamma. Alright. Bakapande. Kayinza mtaka kuwa. Wana wakala kwa kubisa sana jile Evelyn. Interview okay. Asa nyaka hezi sana na yusu. Yachi wansi na chochirawa. Ojja kukikiriza. Mubeerero ne mwogera. Netwogera mbu Tebonizi abasajja nga bakaddiye nyenyenyenyenye. Kati baneeno mulowooza tunaakaddiwa ddi nga bano bakyali bwe bati. Ati mweyogeza nnyo. Kaakati we tuli. Kati oyagala kukikakasa. Kanindira ddala kapu ejja. Hebonezero terina gyegenda. Paradise. Yingira olabe abaana bano bazanya kimuli nnyo waggulu ono tya. Awo nnyini. Ate muvaayo temuvaayo. Basigale mulinnyeeyo. Babuuze bulungi mugende. Omukyala ono olaba ekiri wansi eri. Balance the boat. Balance the boat. Aha, katusobola nti mwaba bazaalayo. Kati bana baana amanya go gwani what's your name? My name DJ kati ninyo. My name is Queen Navma Selgo. I act as Queen in OMG. I thank Ebons for doing everything for me. I thank Ebons for everything. Awo. And I thank all the Evans for coming and all people who are here for us. Awo. Aha, kati omukyala ono alekanekanye. Oyo yennyini. Bamwe kasoke njogereko. Be bamu kuba nannyini maloboozi abaddako. Tebamanyi na baliko. Naye amaloboozi. Soko babuuzeeko. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Praise Wisdom. So happy to be here. Thank you for coming. Yeah, I want to thank the Evans for this opportunity.
Naina atamanya jamu tu. Atamanya. Bwawina kumalooza nge bagamba bayimba ng'ennyonza. Ate omanyi bagamba nnyo muze nawe tweyokeza. Tweyokeza yokeza. Kusaawe muyingirayo nawe. Kati kusaawe muyingira jawulira nti omwana. Mwetegereza omwana. Tenya mwenkana. Courtesy of Psalms Nisa. Here about the remover. Yes. Ne Zanji. Pal Tours and Travel. Tetwelabira Tera Express. Atera. Owai. Tetwelabira. Abe Nansana beba. London College. Nansana. Chimanyi mwanyumye ne mu mpottayimu. Mwanyumye ne mu mpottayimu. Ngana abe bifaananyi omukulu ono. Oyo yennyini. Owulira ku basajja abakyasinze okuzina osobola okubiibya. Okay. Ekisose kikola. Bawulira. Abakyasinze okubiibya mu ggwanga Uganda. Abakadde bali. Ne bano we bali. Generation empyeno. Twaba twabiibyanga ne bagasoma kirakatabo. Twaleese moto. Bakubyaffe. Ebyaffe bino. Mwambadde ebisuubira byaffe. Olabira ku TV ne bagamba tagiyitamu. Bawadde basuubira biri. Tuleese bino. Amanya endoboozi. Good day everyone, my name is Hype Man Joshua representing Hype Joe Kings to the fullest, and I'm here to represent Ebony's. Yeah. Olosinga abadde azinyewo mazina olaba yogera bwati. Okay, I'm a dancer by profession. I do dance in Ebony's. Thank you for coming, guys. Nga mugamba mbu Ebony's yakugwa bateekerayo akayimba. Olwatuuka muganda wange waliwo towola busuuza oya okugambye eyo gye bayita paradise alina paradise kusala mwana wagibulya ku stage tatate temunnalaba mumanyi nnyo kyasumulula njagala bannamawulire abali wano bazeeyo amawulire agagamba nti muganda wange Ebony's si yakuno kanono kenkuta akanisa ka 15 batambula mazina kati oyo Mr. Smiles oyo mutamawulire paradise munamusiima bono yes Ron is sponsored by okuba Ebony's otaka kutegeza nti ba Ebony's si bakola kasi atugambye kati essaawa zino olunaku olwaleero lwenyini njagala tubanjulire ba Ebony's the next generation. Olowooza Nisa tebitabudde Nisa enyongeddemu ebirungo ate tuba tuli awo ne bamuleeta asena kalulukalwa bali baseno pulo Mr. DJ pull it down ojjatuwuliriza ssebo ojja kujjayo tuwuliriza oye abaasana tebaliwo bwedda abasana kapulira kalulu kyokka nga bali bapulufe kafe abaliwo abamaniyu bano bateesi abamaniyu abasano sokoleke abayuganda crazy muliwa Uganda abavira kale aba express. Ladies and gentlemen, yes, right about now, why Banjulia Ashanti owa Arsenal atenga wa Ebony's so kama Premier League mujirese mu paradise oyo mwana ne bakuba Arsenal inza utekolo utawinza no utazanya choka fa bali Liverpool atulabubi aya weli wakuli je tuli atulabubi DJ mwaka imba ngaja ku stage ne baba yanyo nyuma agambya mbo ango aba Arsenal tunabasa Siya kulembedde enjobelemedde waggulu mubuuze yenna wo akwesuuze geza obuuze ekitabo paradise wamma gye waliko
Paradise. Paradise. Basuubire ki? Birungi berere. It's gonna be massive. Kigenda kuba kyamaanyi nnyo munda eyo. Kati asigala wabweru gw'amaanyi, sigala ebweru ati all risk. Kaliko okoze bali mu Paradise bakayita batya? Ako omuzungu kayita lingerie. Amanya. Shanto Waseno. Teka Shanto Waseno.